nagenda otandika okutegeera nga daddy wange abeera ne ssenga wange. Actually I'm with my aunties and my dad, nga mama wange yagenda dda but saamanya, era me I used to call my aunties mom. So time passed by nga ntandise okusoma. It was nursery, topu, nge wali obimanyi ebyo. Simanyi mu baby, simanyi middle, simanyi nursery, those stages. Daddy wange nafuna omukyala. Yamufuna, nze naye simanyi nti namukyala oba amufunye bufunyi, she's not my mom. Nze nga muyitira maama, omukyala nga yakajja nga banayanjagala, nga kyalaga gye tudda ewaabwe banaye nga banjagala. So nga she's my mom. When natandika zi primary P1, P2, P3, mzee wange nantwala mu boarding. I just come back home in holidays. Most of the times mbeera ku ssomero. Nenga wonna simanyi nti oba nina ne maama anzaala, nga like oye mami wange anzaala. Kati nsomye P1, P2, P3. Omukyala like sawa atyo nze akola emirimu. Natandika nso okwoza engoye za family yonna nanga in P5. Nga okomayo waka ku engoye za muzeeyi ezise ez'abaana be ng'olwa watandise okuzaala. Tukira mu P5 yalina abaana nga 2. No use, naye nga for me I'm fine. I'm like, kasita ye mami okitegeera. Nga ne waleeta abakozi, I'm making sure I have to do something. Abaana ne batuula, naye for me I had to do something. So alekera mukozi kintu kyonna kyakkola. Naye nguma cause by that time I was young. Nga kale tebindya nnyo. So when I reached in P6, remember wonna tuli mu mizigo tupangisa. So there was this nearby neighbor. She knew my mom, nga maine gy'abeera. I guess nga their village mates with my mom. So one time nga ngamba, Patricia, mami waali atya? Ngamugambe era ono my mom. Mami wange gyali ali fine waka. Gwe tewamulabye ali waka ali fine. I used to take this lady as my mom. Omukazi n'anvaako n'agamba ono nno kirabika alina ebimutawaanya kamwesonyiwe. Nanneesonyiwa. Then later in P6 ngera omanya abaana P6 awo nga bato bange bano webakola bano basanga balwana nogenda n'obataasa ngamba totumanyira totutaasa tolina muganda waffe biki so ngera omuntu ngamba abaana lwaki bangamba sire muganda we. Just imagine nze simanyi nti she's not my mom, naye nga kati baganda bange abato nga ne bagamba abanaye mugire tuuse ku bintu tukole emirimu ffenna nga bakuvumanaga nti oli mama waffe toli muganda waffe tolina kyotugamba mama waffe alina otugamba ekyokukola era abataliwo kola emirimu gyonna ffe tugenze kuzannya nga be bato bange nenkolanga emirimu gyonna. So I reached that time olwakati ndi mu P7 second term. Anti bange bagenda nafuna kyabeera naye nga siwala nnyo naye tusula nga nze mbeerawo ne muzeeyi ne step mamu wange nange. Naye kati P7 olwo ntandise okutegeera nti ono si maama wange, ngeri abaana gye baalinga bakola ki bakyukiramu. So one time ngendo asenga wange namugamba senga mami wange yaliwa abaana banvuma bangamba siri muganda waabwe biki nga nkaba n'okukaba. So my mom nanteerako story ngayo mom is there biki ererere. So one time senga wange naita my mom nali mu holiday nakwira muzeeyi wange essimu namugamba nsindikirako oyo omwana njagala gye nabye njagala omugamba. Actually my dad used to respect her sisters nga kyonna kye bamugamba he can do. So ngenda
awasinga nga mamangaze. So okulaba bwe nti mamange. I didn't say anything ku byonna byonna byempitamu at home. I didn't tell her anything. Naye namulaba bwe natandikirawo okukaaba for a pain I had on my heart. Nakaaba okuba namulaba nga nkaaba bukaabi paka ku ssaawa gye yagenderako nga sina kye nayogera kasita namala omumbuuza bwe nti ne baŋŋamba batushoye maamawo. Nakaaba paka lwe yagenda. So ne mala nenzira ewaka natuuka mu paaka ya P7 ng'olumaliza okukola PLE biki. Abalungi aba Masaka Road tuli Buddo. Ploti zaffe ennaku zino era muziraba zitandika na kkubo lya kyalo. Tulinawo ploti zosobola okugamba nze njagala natandika na kkubo lya kyalo, njagala nteekewo amaduuka. Estate mugiraba twasaze ne tumala no demarcatinga obuyinja mwebuli neera nga wembagamba oli wadde mbogama njagala 5 ku 10 meka 2 3 n'okweyongerayo. Viyo mugiraba balengeze ekkubo muliraba amasanze weegali, amazzi weegali, national water si byateere olina ogenda ku luzzi. Buddo tuli Buddo Kisozi. Nzize olunaku lwaliro banjulira estate eno empya ey'e Buddo ku Masaka Road wamu n'okuddamu ebibuuzo byammwe. Mwebuuza bwe mba njagala kukolera ku ttaka nga njagala kuzimba ssomero, njagala kusulamu, ddala nteekeddwa kugulawa. Ekintu ekyo nakibanyonnyola nti buli ttaka liba ddungi naye kisinziira ky'oyagala okukola. Omuntu ayagala okulima I wouldn't advise you okugenda ogule ploti ya 5 ku 10 eye miliyoni 10 miliyoni 5. Ezo ploti tuzitera nnyo okwagala omuntu n'ozigula ng'ogenda kuteekawo nnyumba ye ey'olubeerera w'ogenda osula. Buli muntu yandiyagadde oteeka ssente ewantu wagenda okuwangaalira. Osobola okugamba ngenda teekawo apartment, njagala kuteekawo bizinensi yange oba ddwaliro oba ki. Awo wonna tukinuulira nti tewateeka buteesi ssente mu ttaka nti wazisuula. Abamu basobola okugamba ezo zonna ssente oba tosuula ssente okusinziira obulungi bw'ettaka ky'ogenda okukolerawo. Naddala nga ffe ploti zaffe ze tetutunda ploti ziri mu kisenyi teziriiko mazzi era nga mulabe eno eri ku lusozi waggulu. So si kusuubira nti ogenda kujja osuule wano ssente, tekisoboka, togenda kusuula wano ssente. Jangu ogule ploti ya 5 ku 10 Buddo Kisozi kyapa mu ngalo. Tulina ploti okutandikira ddala ku miliyoni 10 ez'ebyapa naye si wano tutandikira ku miliyoni 5 n'okwambuka n'enkaaga. So mutunoonyeeko tubeerawo ku ofisi zaffe Emmengo Katale oba Emmengo ku Shell tuli opposite Sir Apple. Tubeerawo okuva Monday paka Friday. Nakaaba paka lwe yagenda. So ne mala nenzira ewaka natuuka mu paaka ya P7 ng'olumaliza okukola PLE biki. Nagamba muzeeyi nkubulire njagala genda mami wange. Muzeeyi nangamba nga tomaliza senior 6 tolina gy'olaga. Insistinga n'ogenda by force school fees wange awo wakoma sigenda kuddamu kusasulira ssente. Mutima ne ngamba kati fees okusoma ne maama ngendeyo ng'ate oluusi talina kyayina kangume ntuule nkole ki nsome. Amaliriza P7 bibuuzo bikomyewo mu P7 ngenda olwojoininga secondary level. Joininga senior 1 mba ntwala akasomero kaali awo nearby home nga ntambulawo. Lyaliko wala but nga otambula otuuka. Naye remember my dad had money. Yalina ssente. Primary yonna yansomesa mu UPE. Secondary naye nantwala mu gavumenti. Naye he had money. Kati weyantwala senior 1 first term eba yakatandika. Muzeeyi becoming a bankrupt. Mulimu ne guggwawo. Muzeeyi n'alwala talina ssente nga batugoba buli lunaku naye ng'omukyala yali akola. That's my step mom yali akola. So nga she provides sometimes for me but for her kids it was a must. She used to provide for them a must. Naye nga nze sometimes era nze bangoba nnyo senior 1 bangoba nnyo senior 2 bangoba nnyo nga muzeeyi takola.
takola nensoma mukungo bwobwo nga sometimes ajja nayogera ne mistress era nze kusoma baali bamanyi nnyo dadi wange ajja nayogera n'agamba omwana muleke nja sasula ssente mpolampola soma senior wano ndeggwa nali mudde sikola naye ogaba oti ku ssomero ogamba bannayo mukozi adda waka ng'ofuluma booti geeti omukozi adda waka ng'ogenda otuuka ewaka step mamu wange asiibyewo avuddewo nga 8:30 ogenda okukola emirimu gye naye nga engoye tayozezza takimye mazzi tayozezza bintu afumbye emmere naye bato bange abasigaddewo abagambye n'emmere yoona omwana noono naye oyo taliiko naye nga ndikudda kukola mirimu naye abaana babalekeddewo emmere naye nze awadde orders nze siinaako yange okitegeera embeera gye nakuliramu nzuuka ssaawa 10 za kiro nga muzaino yanzuukusa taata owange anzaala naku ez'okusoma nzuuka 10 za kiro nensiimuula nengenda nenkima amazzi nenkola emirimu gyonna nenzuukusa abaana b'omukyalo oyo nentabula caayi nenkola ki nga tebatambudde booda tebakimye batwala ku ssomero siva waka nze nga ne ku ssomero lyange ntuuka leeti bamaze tuzikwata dda nga n'omusomesa ali mu kiraasi bali kusomesa nze wentuukira nyozuukusa essaawa 10 myaka ki otuuka n'okola ejjokera bino nga nnyenya n'okunyenya bannange n'amazzi gagampita nga mami wange kyali anzuukuka 10 neebaka 7 ng'omukyalo oyo akomawo ekiro amaze okukola emirimu gisaawawo nga 3 natambuliri bwe neyeebaka nze alina ofumba ekyeggulo nina obbazuukusa twalinga tuli awo ssaawa nga 5:06 mbazuukuse tulye emmere nze emmere egenda okujja nga bonna beebase omuzeeyi avuddewo kaagenza oba kulaba mipiira yali faani wa mipiira so ng'agenda neerabira omupiira gwe yeekuumirawo ssaawa zaayagadde olwo yatereera atetenkanya akasente mpolampola naye ng'era tekawera kati life moved on like that. Ng'onoonya furniture w'omulembe eyeesigika ate ng'agulikako omusanga ku Aisha Furniture Mart ebbanda. Twogera ku ntebe, dining tables, ebitanda, center tables, sideboards, shoe racks, furniture w'amafumbiro na buli furniture yenna gwali olowoozezaako ekibajje ky'ekirooto kyo osobola okutusasula mu cash n'okitwala oba okusasula ku kibanja mpola okutuusa lw'okimalayo ng'oteekateeka omukolo gw'okwanjula ng'oyagala otwale furniture akuweesa ekitiibwa. Tandika kati olugendo lwo ng'okolagana ne Aisha Furniture Mart ebbanda. Olina furniture wo gw'oyagala okuddaabiriza tumukolako wamma ekibajje kyo ne kidda bujja. Okumanya ebisingawo basange ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisusa House oba yogera ne mama Aisha Najjemba ku noti 7.5 6 94 noti 3 essimu noti 7.5 6 94 noti 3 Aisha Furniture Mart ebbanda. Kati life moved on like that. Nentuuka nemanyiira embeera nzuuka 10 nebaka 7 ku Saturdays wemba nina ogenda ku ssomero nina okwogera ne mukwano gwange ku ssomero ne mugamba omanyi olina okujja n'onkima koze nga mami wange oyo step mama wange talabye muntu kujja kunkima ku Saturday ng'ayinza n'okuŋŋaana ogenda ku ssomero ku Saturday ng'alowooza mba ngenda mu byange naye era ogenda ku ssomero ku Saturday olina okukeera n'okola emirimu bulijjo nga bulijjo nga nkeera nenjoza omutumbo gw'engoye nenzijuza waya ezo zonna nenkima amazzi nensiimuula nenkola buli kimu nembafumbira caayi nenkola kinti olwo weekend abaana be bagenda siibawo then nengenda ku ssomero kusoma naye ng'ogenda okuva kusoma nga tebakuterekedde emmere kyokka jjukira ekyemyaka kyali kya adolescent stage awo ne ku ssomero ebanka nzira sirya kawunga nti olina emikwano
nga n'ennaku yange sigimanyi nga sirya kawunga na bijanjaalo nga tebabinsasulira nzengamba nze besibire naye sirina za break nakudaako enjala ennuma naye nga tewali kyamuntamu n'okola emirimu gyonna n'ogimaliriza mmere gy'ofumbye ddina gy'olya munnaye empisemu embeera yonna nsomya siniyatu ewedde omukyala yakyuka step mama wange yakyukira ddala nno ddala kati awo era akulagira ddala nsi yakuzaala siniya 3 oliki muzee wange naŋŋamba mwana wange genda kuwa mama otomanya wona agenda yanakuwa ku school fees nasanyuka ngenda wa mami tekwenda byobukulu olunaku nga lutuuka nze yampa transport ampa enamba y'essimu eya maama mpakinga obuntu bwange just imagine olunaku nali ngenda omukyalo yacekinga emigugu gyange sibbamu bintu byabwe sigenda na bintu byabwe genda nti wa maama wange nenguma neŋŋamba byonna bikole ekirungi ngenda wa maama wange ebyo tebikyandya olunaku lwatuukanga bulijjo neŋŋenda owa maama nentuuka owa maama nasanyuka nasanga maama wange nga alina abaana basatu entuuka nansanyukirako obugenyi ngera omanyi yasanyuka omwana wange nabwera abaneighbours bonna banaye omwana wange olina n'omwana omukulu bw'ate nembeerawo tubeerawo ne maama naye nga maama ono simanyi biki ebyabaawukanya simanyi naye nga ndaga ekibiirabiira yatuuka ekiseera ngaako obugenyi olwo kaweddewo tandika okundaga ekibiirabiira netandika okwejjusa mulira neŋŋamba basi nga nasigaddeyo wa muzeeyi kuba eri embeera mbadde ngimanyidde mmanyi tanzaala oli ng'embeera ngimanyidde naye kati nze newuuna nzaala labanga eryampisaamu mwampulira bintamye kati nga okola ekintu kyonna nga yeggwe kino biki obufumbi meyanguwa abaana bange baagala kulya nebuuza nze siri mwana yatuuka ekiseera atandika okungaba mu bantu bano abaagala okubooleza engoye omuntu ajja neyogeza njagala nti okunjoleza ku ngoye oba ani ayinza okunjoleza ku ngoye nemuwa akasente nagamba ono wuuno waali agenda oyoleze gundi oli engoye ajja kuwa ku ssente just imagine maama akuzaala negenda nenjozanga engoye nemufuna ssente naye ngera nezebakuwa bazituusiza ku ye bino ebyokulwala emisaayi nali maama wange nga nkozesa paadi ntuuka owa maama nkola ssente zange sooza ngoye nga tasobola nakungulira paadi manyi kyaŋŋamba kozesa ebigoye. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife bbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife bbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya
lya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku Sande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Nze nakuweerwa stepmom wange nayiga obuyonjo, nali muwala muyonjo nnyo paka kati saagala kulaba kikyafu wendi. Saagalira ddala kulaba kikyafu wendi kuba neekolera nga ngamba nkwesa ebigoye mmale enjoozi nanyange gye nennyalamu omusaayi gwange. Maama nnyabo nze n'omusaayi gwange gwennyinyi nenguwa ennyala. Nze nengenda mu kiyigo nga ndi mupiisi nendabula bipaadi nga bweri ngikyusizaawo. Saagala ngamba nkozesa ebigoye mala okikozesa ate enjoozi. Mugamba maama nze kyenvudde badde bampa paadi oba tosobola kunfunira paadi era transport nzireyo owa taata nze nembeera sikisobole. Banaye yavuma nze kyatanvuma nga tekiriyo. Omukazi yalina obusungu bwe naye ng'obusungu ataabuza ku nze. Nze mbonyebonye mu nsi muno naye nembula ne gwempulira ekyama kyange. Natuuka ekiseera nenzira owa taata nga holidde eweddeko. Baana agudde ewa taata tugenda mu senior 3 nasomayo omwezi taamu emu. Stepmom wange nanneefuulira nga nkyayika naleese eddogo abange yampadde eddogo muloge aveewo yakomewo. Remember kyenerabidde okugamba stepmom wange yali muntu wa ddagala. Eddagala eryali agala nnyo basawo Abaganda agendera ddala. Addayo wayitawo taamu emu gye nasomerayo omukyala nangoba stepmom wange nangoba ewaka. Agamba muzeeyi wange omwana wo mujje wano sikyamwetaaga. Muzeeyi wange nangoba nangamba mwana wange genda nyenobere ne basenga abo. Kasi nasigala ewaka n'abaana be nengenda era ne mukugenda yacekinga ebintu byange sitwala bintu bye. Wamama gyenvudde sivuddeyo na school fees wadde lwataano. Negenda owabasenga abange gye nafunirako kaweerero ku birembe ebitonotono. Era ne basenga abange ne bampa fiizi nga ne muzeeyi atoola kitonotono okuba omuzeeyi yali ssente nga zaamugwako. Kakati obulamu naye ayiyawiya musajja wattu. Ayina ab'ewaka, ayina nze. Naye nerabidde okugamba stepmom yatuuka ekiseera n'agamba muzeeyi wange oyo omwana alekera musasulira school fees. Baba bagenda ku ssomero bali be bato bali mu primary asooka asasulire bali eri bwe bagende. Neni nze njira ntuula ewaka oba okitegeera. Naye ffe nga omanyi ebyo byetwale nga tusoma nga mbamu akatuuka emuti ku ssomero wayitawo wiiki emu ne baba beginning of term. Ate beginning of term oba mu maaki nga bamugatta ne end of term ne bakuwa result eza term eyo. Naye ng'ayagala nze ntuule ate okukola beginning of term olina okuba nga ataddeko deposit. Si kuba nga twataddeyo deposit naye ng'ayagala nze ntuule nze omukulu basasulire abaana be abali mu primary. Nze sikola bibuuzo biri despite of that tokya byonna ngera abaana be basooka ku ssomero be bagenda ku ssomero be basasulira fees
ne Mukama yali yampa obwongo, yali teyampa bungi nnyo naye yali yampa ku bwongo. Nga ne tuba tulese report at the end of the term, nze gwe bagobyegobye mu ttaamu ng'ababe tebabagobye. Nga ne baneiba ne bala report zabaga bambi akaana kano kasomye bulungi nga nsinga ababe, naye ng'ababe bansooka ku ssomero nze ngenda batandise n'okusomesa. Oba okitegeera kati ettamusobolawo nembeerawo kati nzizeeyo bangobye waka muviiridde nze mbasenga bange batandise okunkwatako mpolampola. Nsomye senior 1 senior 3 olwo mbasenga ntandikidde ku senior 3 second term. Muzeeyi naye aprovidinga agira ekiseera najja nandabako. Awo step mama nga yangobera yali lubuto nga wakati asinga ngendina ne ku mirembe nga ngira n'akaseera nenziruka ngera ogwa maama gunnuma. Nze yampisa bwatyo naye nga gunnuma. Ngira akaseera ne ngendako wa maama ne mukyalira nenvaayo ne nkomawo ewaka webityo. Kati senior 3 ewedde, senior 4 nimpasenga bange namaliza senior 4. Nali nkoze sciences nga sizikoze bulungi nnyo naye ng'era simpa course ey'obusawo kuba nayagala nnyo okukola obusawo. Naye nga muzeeyi wange ayagala nkole A-level kyokka talina ssente. Basenga wange beewaddeyo banyambe nkole course y'obusawo nga muzeeyi ali ku insistinga olina okukola A-level. Ati twali tuli awo tuwuliza ka radio kaffe ne bayo essomero lye baalanga. Essomero gundi ne gundi ligaba gundi looni. Omwana yanasomera ku looni then osasula oluvannyuma. Kati essomero bagenda oddira nga muzeeyi wange ye yabadde apulaninze kuntwala ku Jipra eri Jinja naye nga tetunabagendayo kusaba bifo. Results zaakomawo ng'era sigudde. Sinza agudde naye nga ndi wakati awo ng'era results zange zintwala wonna wenjagala. Ate nga muzeeyi bateesa ne basinga nga bantwala akasomero ako aka looni. Ndotuuka akasomero kaali eyo najja eyo buyugu eyo nga kasomero abaffe abaakasoboka nako nga n'abaana baliko babale bane nga kali awo bwekatyo nakasomerako ttaamu emu A-level senior 5. Singa nge ne balaba nga nedda n'omwana katumukyuse kagenda akole nansingi gye yayagala edda ave ku bino. Era nasoma nze A-level nze nkisomako ttaamu ey'okubiri saddayo. Era ttaamu ey'emu nali nza ne baŋŋamba ekomawo n'ebintu byo byonna era naddayo n'ebintu byange byonna ewaka. Naddayo n'ebintu byange byonna nyentuuka muzeeyi n'ayomba omwana wange njagala akole A-level biki naye nga talina ssente. Musajja wattu newayomba teyalina ssente. Abali willing okunteekamu ssente bagamba katumuwe shortcut. At least ajja atandikira awo ye nga yatandika obulamu. Senga nge yali akuzizza abaana nga bakuze. Senga nge olwo muganda ataddi wange omukulu. Naye baaliwo basenga babiri, mukulu deni ne muto n'omuto. Basenga nga bambeereddewo sijja kugaana sijjagira kibambeereddewo. Senga nga oyo n'agenda n'anfunira basare kayo y'ebushenyi eyo bali basomesa obusawo nenfuna basare nga nentandika okusoma obusawo.
nabusoma semester yasooka. Remember every year mbam semesters bbiri. Every year mbam semesters bbiri. Kati yali ya 2 years and a half. Almost 3 years. Kati first year, first semester yali very easy. First year, second semester no never easy. Then second year, first semester akasente ne kagaana. Njogera ne maama era ngenda n'oluusi ne mmulabako manyi ne wakolera mu tawuni. Kati nkomawo yo semester senga ngamba mukwano sente nno kyabikasiganye genda kuwa mamiwo omugamba akwe ku sente ku fiizi. So simple anesitula genda wa maama. Wenagenda wa maama anzaala olwo kati story ya step mbamu ddadi eyo givuddemu ndi mubasenga. Nagenda maama ne mugamba mami kino ne kino tewali sente ntaku sente. Maama wange yangamba sooka okole emirimu. Yali akola mu ngamba buno mu hoteli muneeno botonennyera nejoza ebintu ne serving. Nagenda kumakya tana kugira lunch nedambuza emmere wuyo bampe kasente. Maze bikola ebyo byonna maama wange yaŋŋamba ege siina sente zenkunooneramu. Ne bato bali kwagala sente naawe oyagala sente kasita amayiza siniyafu kangufunira omulimu otandika okukola. Nsaano siina sente zenkuwa. Maama anzaala takuze nange antabye bukulu. Masika gampitamu nentambula nenzira ewaka wabasenga nembagamba ekibaddewo. Sengange n'atambula enkeera n'agenda owa maama n'ayogera naye ng'omukulu. Maama kye yagamba senga wange. Senga n'akomawo n'abigamba nakaaba nali njagala soma obusawo. Kati kazini wange baana basenga last born we najja n'agamba mukwano guma ojja kusoma ojja soma guma. Oyo aguma wayitawo oba wiiki nga bbiri maama wange ng'akuba essimu. Nali manyi bakuba essimu kuŋŋamba mukwano nga okimeka sente. Maama wange yakuba essimu nga ŋŋamba kufunidde omulimu wano mu bbaala nyangu okiroowereza ku myenge wano ofune ku sente. Nagamba maama kino kyokubidde okuŋŋamba nkoye omugamba kale maama beera bulungi nemujjaku. Story egenda kuba mpanvu kuba ndaaba audios ogenda tuuka mu 10 naye just osobola okuwuliriza mpolampola kuba story eyo mpanvu. Yonna anyumya akaaba n'okukaaba sinanda kutuuka ku main point ennyini sinaba kituukako. Sozi maama wange olwe nakoma okwogera naye time netuuka ey'okudda ku ssomero. Kazini wange kati senga yalina mutabanyi we yali e Dubai nga gwasindikye ng'amusindikira sente. Senga yena ngamba
ndi kujja ku ssente z'omutabanyi wange nkuweerere. Naye bambi nsuubiza wona atandika okukola. Nze tugenda otandikirako okukola ki? Okusasula. Ne mugamba senga tekirina buzibu. Naye nga simanya n'emirimu gina. Bambi yatuula n'ansomesa. Yansomesa. Ne mmala koosi yaggwa. Ne bandikira. Kati ku graduation. Olunaku lwa graduation nagenda ne muzeeyi ne ssenga wange. Ne bakubira maama wange. Namugamba mwana amaze okusoma. Katukusangeyo ewaka tugenda mukolerawo kapata akatonotono. Yabagamba sendi bize. Sijja kusobera kujja. Senga yateeka essimu mu lawudi ng'ayogera naye. Naye wadde n'okumugamba yebale kusomesa mwana ekyo saakiwulira. Nawulira ennaku. Gamba naye lwaki nze akamu banzaala kamu. Naye ne bennandyesize naba bye bakola. Bakola graduation neggwa teyajja teyalabika teyakuba ssimu mwebale kusomesa nno. Byonna ebyaggwa netandika onyoonya emirimu ngera bw'obimanyi. Nze naafunirako connection yawo mu Jinja nenkolawoko. Bajalega emyezi 4 nenvaawo. Sengange yalina muwala we omukulu ng'ali Kampala eyo. Nengendayo nembeerayokko nenyoonya akalima era nako nekafuna nenkola akali ka clinic. Engera omanyi omusaala gwa bannansi $20 kinene nnyo 3. Ate responsibilities ndaba ziweze. Kati ayo natandika okukola. Maama wange namanya nti etandise okukola. Namukubira ne mugamba maama namala okusoma n'okukola natandise. Mukwana nalinga aza okusiza omuntu eyeebase. Ng'oba oli awo oli mukola nalina akasimu. Nakubira essimu. Agamba munange baganda bo babagobya ku ssomero beetaaga fiizi beetaaga rimu beetaaga bikyere. Maama atampadde ennusu. Mutima ne ŋŋamba oba byonna ali obyagala wandisasulidde. At least nange nandirabiridde bato bange. Kati yabingamba ogwasooka namuweereza ssente. Era omanyi ssente za mwezi namuweereza. Nendaba nga agufudde muze. Nenkubira ssenga ne mugamba ssenga. Sane nange ndi mu kusonda obusente. Mami buli ssaawa nkubira ayagala kino ayagala kino ayagala kino. Actually essimu binali mukubira munyumizaako bunyumiza. Kati ssenga already yali amuyinako obusungu. Okitegeera. Salange kye yakola. Naamukubira essimu. Naamugamba mwana tomusaba nnyo ssente. Actually saamanya nnyo bye yamugamba. But later mamange yankubira essimu ng'agamba ondoopye munsaba ssente biki siriddamu kukubira siriddamu nakusaba ssente z'odi. Kale yayomba. Namugamba nedda saakuloopye. Naye naawe okimanyi n'akatandika okuyiiya obulamu. Sinaana kufunayo kontika kano ka saving. Naye onsaba nnyo ssente tesiziina n'abampeerera nabo beetaaga. Sasa obulamu buno si bwangu. Maama wange vaako olwo saddamu nti oba ngenda we nendaba nga ebyo ebisawo biri
ng'obusente butono nnyo ensaawa ne ng'aka ngende ku kyeyo. Bino ebyalaavu biki ebyo sirina bikugamba banze ebyo byagaana olw'ensonga nenfuna gayi nze njagala nnyo gayi ampakeya anjagala ennyo ampeyo laavu gye nnamiisinga okuva mu buto era kasita ndaba nga tobimpa ne munekali I don't care seeguya bizibu byange mbyemalira sina muntu gwe mbulira kyama kyange nze kino ekinnuma kitya kinyigiriza nenyanya engeri gye nkisolvinga bwe kigaana nenjita lwemba ne boyfriend nenanga tonfaako ndaba ng'oli nkuteerawo seegayirira nze nedda ndimu olwo oluntu I don't care niwe mbooba omu I can survive kubeera olwo all along mbadde nga bwomu nga no one cares about me. The few cares about me alhamdulillah beebale but most times I'm alone oba kitegeera and nakola ne ssenga wange naye era mwesiga mu kitono sobola mubuulira buli kimu kindi ku mutima kozi mba simanyi either ayinza okibuulira mu bawalabe ne batabanyi be oba ne banyamba oba ne bansekerera oba kitegeera so nembeera neŋŋamba I'll keep everything to myself twe nagenda ku kyeyo ekyasooka kyokyo kyannema nakulayo oba omwaka gumu n'emyezi 4 ngamba nze nzira waka nenzirayo enandayo nentuuka ewaka nga nayo teri kiramu nembeera yeeyo bwetyo nenzija ku kino ekyokubiri nemalira neneteekamu ssente nengula fiisa biki nenzija e Dubai ku kino ekisi kiyumba nina kampani gyenkolera gyabweru kati nenkola nenkomawo nowakufudde ebiki ebyo naye wane waakiri naye mama wange ye sinamubuulirako nemugamba ngenda ku kyeyo era nenafuna ennamba yeeno nenjiweereza muzeeyi nenjiweereza ssenga nenjiweereza maama naye nze njagala ebintu by'okunfaako ndi mwana omu kyekintu kinnuma nnyo nti siina gwe neebuuzaako nawe njagala okukola ekintu ewaka siina muntu genyinza kuwa sente ninyonyeza kapoloti kuba bonna siina gwe neesiga seesiga buzeeyi kuba emugamba ekintu akibwira maama wange mukazi we ate mukazi we muntu wa ddogo senga sijja muwaayiriza naye senga naye bambi akaddiye tekati alina abaana abakulu nabo bamuweereza tukolere kino nenange mwegatteko saagala muwanya obuvunaanyizibwa bungi naye maama yange ye naye kisinga okunnuma mukwano gwange nti naye nabawa ennamba yange ey'eno teri muntu agera kumakya kuŋŋamba munange oli otya y'obulamu buli butya okuggyako ssenga wange ne muzeeyi wange naye maama wange ampeereza emmesegi ku ssimu kuno saano talina smartphone naye anyoonya smartphone okwogera ne muwala we nga yeetaaga ssente naye talinyonya smartphone okwogera na muwala we nga mugambayo mwana wange oli otya embeera eri etya kyekintu kinnuma soze kyekintu kinnuma kyekintu kintisa n'okuzaala kyalika nze singa nazaala dda naye ntya
munda munze ntya biyisiza mpumpi kuba ndaba nga ngenda nnyo munda munze ntya era ntiira ddala suubira oba ndowooza nti onaagamba okuzaala obwana bwange sijjabbuwa keya sijjabbuwa laavu nyinza okwiginoobareka naye kati kyeneebuuza maama mukolere ki kuba maama ye agenda kunkaza nsevinga obusente bwange at least nfune ka vacation nzire waka nkole byenneetaaga naye maama ndi bubi alaba mwezi gunaatera okugwako ng'asaba essimu tandika okugamba baganda bonna kino ne kino neetaaga kino ne kino ate kino ne kino ate kino bannange maama nzaala kyokka n'abansomesezza bo tebankubira bwe batyo bo wendowoozeza nti kati kambaweeyo wembaweera and its fine naye ono kuba yazaala alabira ddala nga ebyo ebyalaavu actually nayagala nabbi kugambako right now nina gayi gwe nina yangamba alina abaana 2 nze sizaalangako era siina wadde nejje waka eyo sinabazaala mwana yenna nkugambye ntya n'okubazaala naye buli wendowooza ku gayi ono nti alina abaana 2 ntyamu n'okutya kuba inside me nakula ngamba simanya oba wapyagoti step mom kongere step mom wange gye yampisaamu simanyi naye bambi gayanfaako gayanjagala gayandabirira nnaze n'olunaku bwe ne bukya just nga mpulira njagala kaabako just nga mpulira obulumi ku mutima naye nga simanyi wabulumi ekyo bufudde nga mpulira njagala kaabako bukaabi sometimes mbeera ku program yo nempuliriza abaana bwe bayitamu ne ngamba sinze nzekka saze ebintu byo si byangu mpira njagala n'okufunayo akapoloti e Uganda eyo naye siinaani gwe nnyinza kwesiga siinaani gwe nnyinza kuyitamu simanyi ndi awo naye ng'ekyamaama kyo kinsusseeko mpa ku magezi nkole ntya ekya relationship kyendimu simanyi kuba neteekayo bweteesi simanyi kuba gayi mwagala naye buli wendowooza ku baana bana 2 mina n'omutima gwennyamira sasimwa byebyo byange nga bambi tusiima empeerezaayo webale nnyo at least otuzaamu essuubi ffe abaali baggwamu essuubi
empeereza yo tukisimira ddala. Wakiri obeera awo n'owulirizaako bano bye bayitamu, n'owulirizaako kino, n'owulirizaako bali n'ogamba sinze nzekka ekisinga okunnuma kunzaala mwana omu ku nsi kuno. N'owulira nga nfuna boyfriend oyagala ono gayi akwagale nga ate deda akafuniko ak'ettundiizi baki namu n'akasungu akangi naye obuddemu ne ngamba kankubuulire kanjogereko naawe olala omubadde njagala naye nga ngamba omutima gwesika abeera bulungi. Let me wait for your feedback. Bye. Ne bino nsaba obitegeere. Byoba totegeera, byoba tomanyi, byotakakasa ku nsi, kkiriza obiyiteko. Osobola okulaba omwana ng'akoze vidiyo ku TikTok ku social media, n'omuwulyo ba mikwano gyo gye mubeera eyo mu kiyumba, gye mubeera eyo ku byeyo, oli ku shifuti mugatta shifuti emu, omwana n'anyumya emboozi n'aga nti nze ondaba, nina ensonga zange, eby'okuzaala saagala. N'owulira omwana ng'agamba nti nze ondaba wano, kiwulikika ng'ekitakola sense eri abantu abangi. But I want to tell you this, nze seeguya. Noka wait a minute, ono kikyategeeza bannanga abantu balina ensonga zaabwe. Waliwo ebintu ebigenda mu maaso nga tubiwulira nga biringa ebitakkirizika. Oli n'agamba nti nze saagala kubeera na mwana. Kakati gwe n'owesiba ku ekyo musiyazi, rezibi, alge, biiki ng'alina ensonga ze. Bw'abanga takubuulidde ensonga ze, awo waakugambye ekyo ky'oba okomako. Olw'okuba totegedde biddako sirika. Oli asobola obbigatta n'agamba nti nze okuleeta omwana agenda okubonaabona nga nze, nga siri sure nti naawunzika nga simuzadde omu, I rather be alone ntobe n'edduniya. Musobola okusanga abantu ng'oli teyeeguya, omutawaana nga totwala mu biseera kumanya lwaki omuntu ono yeeyisa bw'ati. Waliwo statements ezoogerwa nga teweetaaga ku jumping into conclusions, naye ng'oboolyawo waliwo ebibuuzo ebyetaaga okubuuza. Lwaki oyogedde bw'otyo? Can we talk about it? Statement gy'oyogedde sisobola kujajinga kubanga simanyi biki by'oyitamu, simanyi kw'osinzidde. Osobola okumpa omukisa twogere ku kino. I will understand. I'll be your listening ear. I'll be your safe box, your secret box. Can we talk about it? Abantu bajja kusoma. Mulaba ababooda abo lwakuba balina ebintu ebirala ebibatawaanya, balina ebibawugula, naye ababooda abo tubasumululira ennaku yaffe. Era bw'osanganga omuntu ng'osanze musajja ng'ayimiridde n'owa booda kubanga osuubira nti batuuse yali badde amuggyako ye n'agenda, ogenda olaba nga bakisimbye. Ababooda abo bamanyi ebyama. Obuzibu bamanyi ebyama by'abantu be batajja kuddamu obaolyawo kusisinkana, nga ne baba bazzeemu basanga tebasobola bajjukira nti beebo. Abantu banoonya we bayiwa ennaku yaabwe. Kati omuntu agamba nze seeguya, ng'akugamba ngenda kweguya ani mu nsi, n'alyoka akunyumiza obulamu bw'akuliddemu, n'omubuuzo waaye maama wo gy'ali, n'angamba kankikuddemu omulundi gumu mu bibuuzo bibiri, maama wange ne taata wange bonna gye bali. Oh my God! N'oweebuuza omwana ono ateetera n'ono anti we ne anko we ye buli kimu, anko we buli kasonga, anko kyono, ng'omuntu oyo alina ensonga ze. N'olaba ne omwana n'alyoka azimbira anko we, n'alyoka aleka nnyina, n'alyoka azimbira anko we, n'alyoka aleka kitaawe. Twakawulira ebbanga sidde n'emboozi ng'omwana anyumya kitaawe bw'ayagaana okujja ku mukolo ogw'okwebaza bwe yategeka.
n'ogamba nti taata yalifudde akafansonyi yalikoze enteekateeka n'asinkana muwala we ng'omukolo tegunnabeerawo n'amwetondera n'amugamba saagadde kujja ku mukolo gwo ogw'okwebaza ng'olina ekkonda ku mutima olina ensonga zo munnange byali bwe biti munnange ononsaasira naye mukama yeebale omuzadde ow'ekisa abadde omuzadde w'essiri mwana wange ensonyiwa mwana wange nkwagala mwana wange oyinza obutabitegeera okwetowaza okwo omuzadde n'awulira ng'olwekyo tasobola kukikola n'agamba nti kwebaza kw'omwana sigenda genda ne tugamba nti bataata era bataata nze seewuunya oba okyatenda bataata n'osisinkana bamaama n'ogamba nti kati omuntu agooyingewa waliwo abantu b'owulira n'owulira nga ogamba mukama nti ku mikisa gyange gy'oteekateeka okumpa ne gy'ompa mbadde nsaba bwe kuba kusiimako otooleko oyongere ku mikisa gy'owassenga w'omwana oyo. Waliwo abantu nga bagwana ebimuli byabwe, waliwo abantu abagwana okulaba ku ssanyu lyaffe nga baligwana. N'ogy'osinga n'omuntu mu bulamu tomumanyiiko mayitire takumanyiiko mayitire n'akusiima n'akukkiriza n'akuzaala n'akuzaalira ddala. N'owulira ng'otowolokosa n'owulira ng'oyagaddwa n'owulira ng'osiimibwa oli nga gamba nti mpuya sinnakola kye nnaakoze ku ngeri gy'onsanyusizza ku ngeri gy'oli ku ngeri gye nkutwala noga wait a minute bino nabyo bisoboka Katonda n'ayongera okukulaga nti gwe va ku mwana Adamu amaanyi go n'essuubi obwesige byonna wabikuŋŋaanya n'obiteeka ku nnyoko kakati kammu kubikkulire. Katonda n'akubikkulira nnyoko ng'ayongera kukulaga nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Nze ntandikwa nze enkomerero n'oyongera okukikkiriza nti ne muzaddewo asobola okukumenya omutima n'omwana we asobola okumenya omutima n'omwami we asobola okumenya omutima n'oyongera abange njogera ebigambo bino nga nyongera okukulaga nti tegeera obukulu obw'okubanga ow'ekitiibwa enkolaganayo oba okunyweza relationship yo ne Katonda. Mwana wattu abantu bakuyo naye gwomanyi ekitegeeza okugenda ewa maama n'omukaabira ennaku yo n'akuddamu bw'atyo n'otuuka okujulirira okudda ewa step mother gwolowooza kyekiri kye natandise nga ngamba gwolowooza woddiza omulala omukyama ng'omuntu omulamu gw'olaba. Njagala okwogera ebigambo bino nga mmaliriza eri abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala. Bw'obanga oganza omulenzi oyo yaayaana okubaako by'otegeera about him. Yaayaana okubaako by'otegeera about that girl. Oba oli awo oyinza okuba Katonda we ate oyinza okufuna omuntu agenda okukusanyusa agenda okuwa emirembe nga buli kimu akirabye nga ku nsi kyasinga okuyaayanira gye bayita emirembe. Awali obutabangoko okusika omuguwa okugugulana tayagalawo kubanga abirabye byonna. He has seen it all. Kati gw'osisinkana omwana w'abandi ng'ono ennaku yamuyonka butaaba ennaku eyamuluma ogikuŋŋaanya oti n'ogiyiwa mu bbaafu n'eyoza engoye ne zitukula. Ogenda omusisinkana n'omugalabanja kubanga olumu tomutegedde. Nze ndowooza nti ate era naawe yaayaana okubaako gy'otegeeza gy'obeera ekitabo omuntu oyo kyasobola okubigula si mu ngeri yakwenyumya yakweswaza yakwewewula oba kwewebuula naye omuntu ono muleetera okutegeera amanye kyalina. Kakati gwe okugaba laavu njagala kutegeeza ebigambo bino gwe okugaba laavu kisobokera ddala naye laavu yo gy'ogaba oteekwa kubanga okola bukoze reaction kwekyo omuntu kyakoze. Oba okitegedde kyenjogedde waliwo ebintu ebimu bye tukayanira ng'omuntu gw'ogamba okukulaga laavu omuntu gw'ogamba okukufaako gw'ogamba okukutegeera ennyo nga by'oyogerako tabitegeera. Waliwo esanzeko mu situation ng'ekintu kyoyogera olaba ng'ekiri simple so easy to understand. You've tried to explain, you reach to a level of thinking that maybe if that thing you're trying to tell your partner was software gw'ojja okukwata wali n'ogyomuinstallinga ku muntu n'olyo naye era waliwo by'owulira ng'ogezaako okuinstallinga ekintu mu muntu nga kiringa okuddira ekintu kya Mac ojja okiteeke mu Windows. Olumu relationship abantu bino tebabitunuulira. Kakati mungana mutunulira bintu bye twogerako compatibility.
same energy waliwo couple gyosanga nga balina energy eziba nga tekwatagana naye ng'emu eyina ng'egyewanirira ginnaayo n'osanga abantu nga different energy ono ali eno oli kati ono omuwala okukuwa laavu nga kyolowooza nti osooka kufuna laavu ye kizibu osooka mukakasa n'alyoka asumulukuka ate ono omuntu yeekengera nnyo kantu katono nnyo bw'ati ng'agamba kabikkuse maama olaba nze nalumizibwa kitange olaba nabeera ne muka kitange nampisa bubi olaba nze maama wange anzaalira ddala ennyini yeeyisa bw'ati abeera sensitive katono bwe kati avaako n'akijjamu entananga nze oba tonso yabiraba dda asumbuyikanye n'ensi asumbuyikanye n'ennyina asumbuyikanye ne famire ye who are you akutunanaga gwe ku ntalo z'ennwanyi oyagala kwefuula juwaagi wano kakati ono bw'omwagala oteekwa okusooka okumutegeera bw'omala n'omutegeera n'omanya amapeesa amatuufu g'onyiga abantu bano baba bawooma. These people are so sweet. Lwaki bw'afuna omuntu amutegeera bw'afuna omuntu amuaccommodatinze bw'afuna omuntu amusaasira bw'afuna omuntu amwagala bw'afuna omuntu amufaako these people ate ye bw'asumulukuka akulukuta bukulukusi mukwano kubanga oba omufuukidde buli kimu wansi w'enjuba obeera maama we obeera taata we ate bw'ajana bannange n'alyoka akwagala n'atandika okugamba nti mukwano mu nsi gwe nnina buli kimu ekikye n'akikwesiza kubanga omulaze enjawulo okusinziira ku bantu bali bawangadde nabo yaayaana okutegeera omwagala lwaki yeeyisa bw'atyo abantu betuganzizza betuwasizza betufumbiddwa baabonaabona baatulugunyizibwa baayokebwa baakapa baliwumite baligumite akutunulya bw'ati nga bwererejja n'agamba ono kati ate omutuuseeko ng'asobola n'okwekolera akasente n'esasulira akazigo asobola okwezimbira akayumba oteekwa kusooka mutegeera abantu abamu tugenda ne tubalangirira okubeera ababi nga tetubategedde butegeezi tubalangirira okubeera abazibu nga tetubategedde butegeezi. Hey, that person is so hard. That person is not appreciative. That person is so insecure. Alina history we. Yayana okutegeera history we. Bw'omala omutegeera sinzira ku oyo to confirm. Ddala bw'ogamba nti muzibu tasiima yeefuula talirira yebo osobola okuba ng'olina ansa bwe tukubuuza nti osinziira ku ki otuta omutawaana okumanya history we olyoka okole conclusion bw'etyo. Nsaba Mukama akuwe ssente nsaba Mukama akusisinkanya omulenzi anaakutegeera nsaba Mukama akuwe ezzadde owone ogw'okuzaalibwa omu okulyetinga effamire yo ate nabo basobozese beewale ekyokuzaalibwa bo nga bo. Nsaba Mukama akunjagalire akutowolokose nze simanyi nnyo okulangira nti mpiya njagala mbeere mukwano gwo but if you feel you can be friends bannange nkwaniriza ate nno nze gwolaba ntijja nagamba soza atijja ne nkugamba nti ye kituufu soza atijja naye enjawulo gy'alina ajja kutijja leero atijja enkya atijja luli mwaka gugweko ng'atijja mukootekoote ng'atijja kubanga okutijja kitundu ku ye si kavu nti bweyambuka Mukama akunjagalire Mukama akunsanyusize Mukama akumpangulize byonna mu linnya lya Yesu and we all say amen.